Bajjo yakoze list eyo mukwano gwange. Manyi buli wabeera ne mukwano gwo abakuzanyirako abasaagasaaga abakitwala likely you know nagezezaako okumuintimidatinga nti ngenda kushowinga. Ebyo music industry bibaamu naye akuba nti kikakatako obutazanyira ku mannya g'abantu. Ye oli atamanyi nti byadde byakusaagasaagamu ow'embaala ajja kujja nga aleese emitwalo 7 gye wantaddeko. Nga Bajjo yakutte million 2 mu museum n'azimpa muyimbira. Ate nkera n'akola list nti ate antaddeko 7. Lwaki yampa 2 ate bali n'abalagira bampe ki? Simanyi kiri mabega w'ekyo naye nkyakirowoozaamu ekyokumushuwinga bannamateeka bange nabe bakwasiza dda, so they are there to advise. Era kyenyinza okusembyayo nti I've no comment about Bajjo's shitty opinion. Sijja na kuongerako. He's disorganized. He's there to tarnish other people's names. Abategesi b'ebivulu okutandika okunyigirizibwa ensereme kukirabanga abategesi b'ebivulu be bali mu katyabaga. Wabula abayimbi abategesi b'ebivulu batono balinga 20 oba 3 naye abayimbi bali mu mitwalo nga 18. Abayimbi buli omutegesi w'ekivulu lwafuna obuzibu badde nedda ku muyimbi oba peyini egenda kudda ku muyimbi. Olw'ensonga nti omutegesi omu ategeka abayimbi nga 5 embala n'ateekayo bano embaali bali. So mbadde nsuubira abayimbi bonna olwaleero okubeera wano ku kooti ngambye bonna okubeera ludda wano era tebalaze solida kubanga Abitex yayodde abayimbi babadde nga 30 ana n'abaleka ku Freedom City. Yokka ate ffe abataabaddemu ffe tukola ki? Ekyo nno nakyo kiddene ku bategesi okumanya baani be mulina okukola ki? Okukolagana nabo. Nene sente ffe tusonze asobole okukola ki? Okufuna kuba basabe bukadde 2. Se omumpi wakoma wakwata kensobodde nkakoze ki? Nkawaddeyo. Naye kino nti kibi nnyo baagala kutujja mu mulimo. Abamu twetege kuba nange ndi muyimbi ali netegekera na bandi yange. Naye era naye kali kintutte tisigenda kuddamu kuyimbira mu kifo kizimbe wonna. Olw'ensonga n'abalina ebifo byabwe nga babizimba n'abagenda kukola loosi kubanga yakizimba bayimbiremu. Katugenda kuyimbira nga mbikaali mu biveera nti owabaawo obuzibu bwonna omuntu asamba kiveera n'akola ki? N'afuluma. Bayinza okutandika ebintu ebyo mpola basobole okukwatirako abantu abalala babajje mu mulimo. Oba oli awo n'okubeera nti munnange abayimbi engeri gye bazze nnyo ne mu politics muno kiyinza okubeera nakyo nga lukwe lwakusaanyaawo music industry. Bivulu promoters abayimbi balina okuba nti babadde wano naye nabo balabika nga abakubye emmeeza okuba nti abamu ba promoters babayisizaamu amaaso ne batandika n'okuba nti bakola lisiti okubawa emiwendo batasaana kufuna. Bajjo yakoze lisiti eyo mukwano gwange. Manyi buli wabeera ne mukwano gwo abakuzanyirako abasaagasaaga abakitwala likely you know nagezezaako okumuintimidatinga nti ngenda kushowinga. Najja mu inbox naga no I was joking nga bwomanyi naffe sima twagamba tuyimbirako ejjinja nawa n'otusaba sente nyingi nnyo so naye tubitwale easy. So era obwedda tubonga wano kati ebyo music industry bibaamu naye akuba nti kikakatako obutazanyira ku mannya g'abantu. It's like okutanishinga erinnya ly'omuntu kubanga ye oli atamanyi nti byadde byakusaagasaagamu ow'embaala ajja kujja nga aleese emitwalo 7 gye wantaddeko you know. Kyokka nga Bajjo yakutte million 2 mu museum n'azimpa muyimbira. Ate nkera n'akola list nti ate antaddeko 7. Lwaki yampa 2 ate bali n'abalagira bampe ki? Simanyi kiri mabega w'ekyo naye ye yagambye nti yakikoze jokingly yali tamanyi nti nno kirina kyekikosa. So nkyakirowoozaamu ekyokumushuwinga bannamateeka bange nabe bakwasiza dda, so they are there to advise. Okkirizigana n'ekintu kya Bajjo kye yavuddeyo n'ayogera ku mpewo ezimu eza media nti muli biyenje nambwa mu abayimbi. Of course gwe bantu olaba nfaanana ekiyenje oba embwa ange era byebintu ebyogerwa omuntu ali disorganized. Ali disorganized naye ndowooza twamumanyiira n'ensi emumanyi. Empisa zisaagala kumulwako era kyenyinza okusembyayo nti I've no comment about Bajjo's shitty opinion. Sijja na kuongerako. He's disorganized.
he's there to tarnish other people's names. So bwatu kubanga era ne politically mbadde mmulaba nawaane no kya nawaane nagira batu naye saagala kumwogerako naye katono nnyo ne bono nsima otya nedda ate kiwa kyakuyiga ki kino kizibu kyazze kiringa bono ogamba nti accident nti omuntu gundi alwadde omusujja nafa kiva kyakuyiga ki bino ebizibu biba birina okugwawo ebizibu kirina okugwawo wabula ekikulu okivuddemu otya twalabe watadde akayimba akalungi hani ne principal n'avayo n'agamba nti kabaka mwanga naye lwaki bebekulu tyakatadde kuteeka ku lisiti ennyimba zatategeera bulungi lwatategeera saakogera ku kirenze ekyo ndeka oyamba Walukaga bwe nkuvuma tokaaba Walukaga onvuma Walukaga nkuvume ale kati engeri yakulire Masaka ebigere bye birimu envunza kutanga njala zange entuufu kale Walukaga balage ku njala zo bamweziri talina njala mu bigere nze kitambuza bwente bigere bibyo byakulira Kampala biraba ola ne mvana kwekona njala ntolala mu erulu kyalimu naye lwaki osanga olaba Walukaga byayogera biraba tasagamba oli mu kusumbwa industry bagenda kuteeka ku ntandalo kale anakuba nze naye anadduka emisinde bwe twesanza ne adduse emisinde ate omuntu ayagala okukuba atadduka emisinde gyadduse bwe tulanga ebigere byange mu ebiri gino gayi Walukaga akulagayo olwala lumu mu kigere then okomewo nkwa interview bw'olufuna ng'ojja nkwa interview